on ITV. Mpaniriza nnyo bannaffe mwena abatulirisa mu pulogulaamu yaffe eno emanyiddwa nga Tokambuusa ey'amawulire agasiize okukwatayo mu wiiki. Mbeera nga nze ababuusaako yenze Musaacha eyatambusa ebikere okufa wali eri Empaale ne Kasibira wano e Bukanda. Wiiki eno ewete bana awa ITV twafuna ekikangabwa oluvannyuma lwa mwana muwala okutuukira wano ku studio za ITV ng'agamba nti takyasobola kubeera waka olw'okuba taata we yali amufuukidde ezzike ng'ayagala okumukolako ebintu ebyajabu. Mwana muwala Rachel, gwe okujja okutandika okubeera wano wajja naani? Ndi mwana mujjana nnyina. Kyentegeeza maama wange we yali afumbirwa eno ewa taata yajja nange. Naye Rachel, olowooza taata ono akoba ki? Nkuze ne taata ono era nga mpa buli kimu. Yampa school fees, yambulira engoye na buli kimu. Rachel, taata ono nze ndaba mulungi naye gwe omusanzeemu buzibu ki? Naye obuzibu bwe ndina essaawa eno, taata wange aŋŋamba nti anjagala. Okwakala kintu kirungi, ate gwe okwakala okwo okulabyemu kibi ki? Omuntu okubeera ng'akwakala abeera akoze kibi. Aŋŋamba nti tanjagala nga mwana kyokka, wabula njagala nga mukyala we oba gaalolaava we. Kwe olowooza taata atakusaala abeera akusira? Sijja kumwagala kuba bawa maama wange ate abeera taata wange. Katolo taata ono abadde nga akusanganga wa n'alyoka akukamba ebigambo ebyo mu kisenke oba lutawa? Bwe nali ŋŋenda okunaaba mu kiyigo ekyanneewuunyisa namusanga nga gy'ali era ng'asitamye. Ne mubuuza nti, naye taata, golowooza kiki ky'okola mu kiyigo? Nanziramu n'aŋŋamba nti mbadde nzize kukuuta. Watya singa taata we yakusanga weeyambuute wandikoze otya? Eky'omukisa omulungi nali sinnaba kweyambula. Oho, mwana muwala wasimantuka okukacyambulwa okusaaca ku seetubuuto. Era kye nakola nakwata bintu byange nga nzira mu nju ne kwolwo saanaaba. Oyo aba ate mwana muwala eyatukidde wano ku ITV ng'agamba taata ewaka amufuukidde ezzike era tufumirira nnyo ebikolwa eby'okutulukunya abaana ab'obuwala. This is ITV Uganda.